Yes, mukasi akantu watolekedde kyatulese olwalero nga bagama Empire Movies Production Kasenge era nga begasa mu Times Media Uganda ne bajja kutusaho ka cinema ketwolekedde wasiranga Sembata Rashid yenanyini cinema Times Media Uganda najja kakutusako butongole shafikishani yakwata mulobozi gona gogenda okulira mu film wamunange video wenjalo video isima ke Uganda nembera DOP wako wache twandise director of photography mbira onevutsa ko toli nakamati wana wanyini wetu akomye mu katundu akasose iranga tolekedde kitundu kya kubiri kano sewe yakayise Kabalu the silent evil onevutsa ko toli nakamati yamukubya akaggo nakamati ne kavuma ngengolo yakukubolwi Kabalu yawulira obusungu nzabiyo mwabadde muko nakamati ng'egwisa gwisa ko kyokka abadagezaamu bugeza bano nga babadde bakola omanyise waliwo emboozi weetuka ng'ebyokusaaga tebiriiwo awo yagale bakugamba kwe tugende maaso baba mpulira yasalawo emikono agiteeke mu nkwawa kuba baaba ebituusewo mu kaseera gye buyise mabega bimukubiza engolo y'akaggo mandi kifala kati nange ntandiko nga obimanyi empozi mbadde panisi amanyi ati kujira nga okimanye nga omanye ebiseera bisinga abaana abavubuka myaka gino babulawo ewako ogenda okumunonya mu biseera ebyokulya ekyemisana nga talabika nga yatambudde adda akawungeezi kati naye babeera n'emboozi kyabwe ez'enjawulo kati Kevin alinawo kukyana kiwala ekimubobya omutwe ekiyitibwa nakamatte kati yagenza ogezaako okukiraba ne kimusaba bayingire mu nnyumba njagala olabe kati nyingira tuba twakayingira wetuti waliwo ekyamukanze enkumbi wabweru tunyabo agikubye ku mugongo wa kino kye bayita okubeera ne kyaliwo nfanfe oba olina okumuwulirako mu buwozi bwo obwekyama okufuluma bwe buzibu oba omulyango balina amanyi kati Kabalu ye nfanfe wa Kevin wabula Kevin aba ali mu nnyumba wani kino kiri eno kumbe taata wa tima nempulanga gwe wanakamata amumanyi bulungi kyono ntabani wa Joani kali ngamba nakamate nyibakola ntya yamufumita emboozi uyaya nawo tukira akayumba omanyi kwe gamba emboozi bweziti ogamba ko egamanzo kwagala osamba oloji ne lugwamu abavubuka 80% myaka gino gye babaamu za bumaama bumaali fanfe dafulumye embiro kino Kabalu tulaba nti nno onsingako okudduka Kabalu nayiseko taata wa nakamate embiro tulaba nti twalaba amaka ga Kaboyo sendyeringa mu luguudo wabula twakuleetedde kano Empire Movies Production Kasenge kino kigambe amazisokolineko kano yakayise Kabalu tanaba kujjako wakati era nga kino kitundu kya kubiri ayaze nalaba maama ndesategere nakutega maama ye tanakugamba agenda banzira fulume owana kamanto bayamugambye biki jukira emize gino giberamu baana ab'obulenzi babalowooza ebintu bisatu kwenjeera manyi kulya na kunoonya bumaali ngendo tuno emabega ngejambya teyangudde ku kigere wawonya okufa baabano nakonse mpulira kwegampulira n'emirembe kugamba oyo mpulira emirembe mwana mugambwe nze kyovola baneyagalira Juli nakoye nakamani ziba teziri busa ate mama wagenda kunguba atoza Kabalu kalikuno nze njo kukutema Kevin yamugamba nze ngenda okukutema siwange twatesa toli muko wulira embaga nga bye munatesa bino ebyobuto nene muko tetwata toldamu ate nzi kankubulire kati waliwo ko kimanyi nno Kabalu kati nga taata atwala sebo ngo Kevin kyobola ba Juli andi ku mutima yakukwogera Juli yasalawo n'amwongera guli no tosukumiikiriza ebyo bya kisiru toddamu nja mugamba alemena kuddamu wadde okuddamu ate todde waka nno weba byebyo nange tolowooza Kevin teyagoba Kabalu nange siri kati siri obuzibu ga budajja buvudde ku Juli naffe tudde waffe nguyagala bibalugu byamwe biba na bivundu ebyo bibalugu byamwe bibeera ebivundu Katonda watu ku nsi kuno tewali kizibu era kirumo Kamala kyapiriwo atadde ku sisitawo mwana owulira nga kiruma
twakwate kubo ne tudde eka Kevin kanziruke nga tebannadda Galanyende byange. ogenda wa abaatawanyika Mama teyagamba. sisita we yamusinkana Obuuza ntula. osazeewo ogende Lwaki mbasige? atolooza tagenda mu kibuga jjukira maama yali amugambyemu era amuganze maama ŋŋenda nkoye ekyalo Sisobola kwerabira ki. awo mutukuba bujja bonfulire kindipo nenjega ngende mu kibuganda beko ku mmotoka mukazi wattu yamugamba munnaye baba woba ogenda bw'otuukayo ne bitambula bulungi saagala onneerabire N'olujja nga lwa gundi nga lwa seminti. ayagala naye amutwaleko mu kibuga mu butuufu naye alabe ku mmotoka Mama Lida ebizimbe ebyakabi amugamba. manga ye kabalwa agamba ayagala akomewo sewano akole olujja yona baba lubeere lwa seminti genda kusabira katonda agenda kuwerekera yamusaba namugamba matu omugamba kono ngenda mugamba Pascal wabula gwe kyomanya ngenda kusabira katonda akuwerekere ekinnamira aiso yamba ngenda ko mamuku munno. omwana tuli kimu awo ngenda kusabira baba ogenda kugenda bulungi bambi yasuubiza mutwe we Nya tewasabye. baba bigenda nga walikomawo akwate kuba mu kime najja kusanga anti munaye singa sina muganda bigaana jammanya tewasabye Ola- mukazi wattu yamugamba munaye genda banga nga maama tannakomawo loodi yatawanyika nga maama taliiwo kituufu muganda nga amaze n'agenda naye nsaba katonda omuwerekere kwekudde ebbali ku mukisa n'asooka ayigayira mukama mpulira neeraliikiridde embeera y'ekibuga nange simanyiiyo omanye ekibuga kinyuma mu butuufu olina gw'omanyiiyo wabula okuva ku ziro n'ogamba kati numbya asite kumuwa kyekintu ekisingira ddala okubeera ekizibu amwenyumirizeemu yamusabira bambi kasita amaze n'agenda yeewaddeyo yadde mpulira siteredde bulijjo mwebuuza kye bayita liito kiiki ekyo kye bayita liito kiiki aba afaayo eri bulajoowe n'abagambye yakayise kabaalu katundu kakubiri ne vijjo ow'enjawulo vijjo isma ke uganda kano kagoberedde kali amaka ga kaboyo ate waliwo n'obulala bungi obujja era nga buva mu empire movies productions ziba teziriwusa maama yakwate kubo n'akomawo ewaka oli mukukyabanku yasanga gyuli mukazi wattu ali mu kukyabanku tulumuddayo naye mwandesa kasepiki netutandika okufumba emmere ng'embeera y'ekyalo w'ogimanyi ngenderedde maama naye maama olusuku luli lutya nkoye muba mulina okutuuka mu yiye ate ekyokulya munnange piki obutooke nno buvuddemu bambi ndabeyo nawo bulala nga omanyi embeera z'ekyalo nga tunakaliirayokko omanyi bw'atandise okwengera mukazi wattu naye gy'abadde atagalidde afunyeyo ka ova bajja kulinyayo babutuwanulirayo abaana babubba tebuliyo buyitirivu bungi butinitini ojja kugamba ono Kelvin alinyeyo enkya akola ekyabuwanuleyo bajja kulinyayo olweggulaawo baabo tumuleseyo ku mapeera amapeera alozano tebagabbye abaana mukazi wattu bagabbye bisigala byeyo ne banaye maama batumanyira nze nagamba maama namwandu yeekuliza abaana be ogira ogenda okuma ekyoto kwegamba mu mbeera ey'okutoboka mala kati kikyogamba nze agireese nenjibuluza endagala kati agenda ogiwaata amama oyo mugenda kuyombya ng'oku abaana tebaagala kukola kyayo yansindika ndi awusigaalowe atusobedde alowooza ndi mukozi wa kitaawe bakitaawe asasula mmeka maama kakkanya ebyo bive nono tewandindetedde ku mazzi nenywamu weekoyedde koyedde nendaba ebirala amazzi go maama mu nsi agabadde gawe ye banne twogera bino nabiri Kevin nga simuya bwalegasa ali mu feni ziba teziriwusa mukazi wattu yeebuuza Kevin wagyali mwa munne maama nno wootabadde yayenjedde dda ndakyala yajja alumuwe oyo yantamako kimu kwenjeera Malinda ate kyenamukolera kuno omulungi kumanye omwana atakula mu maaso ga muzadde we agamba yagenze wakulu tayenjedde alazeewa muŋambe ekintu kimu nti yagenze ne munne oba yeebase ate waba yeebase ayite wagenda leta amazzi kuba ndabye ebidomola bigudde makakkana nze nkugamba maama Kevin yagenze mu kibuga yagenze mu kibuga era okuva leero obwavumye mukazi wattu olwakamutema maama guma maama beera muguma ate kati maama kyekikweraliikiriza n'amaanyi gamuggwa maama kiki ee ze kukola tagenda kuddeeyo kubba
Mama naawe tobeera butyo. Mama wandibadde osanyukako mutabani n'omusabira busabizi. Bambi. Mama. Kannange mama nze nga sikutegeera. Mama naawe teweeraliikirira. Mama tokaaba. Mama teweeraliikirira. Kevin tagenda kufiira ku kibuga. Mama. Kati mama unaakaba mutabani. Omwana agenze mama. Mama omukungudde. Abeerewa. Mama tokaaba. Mukazi watu yakuba omulanga. Akimanya nti gojja mugamba agende. Kati munne agenda beerawa. Mama agenda tuyamba ffenna. Tugenda batuvudde mu bwavu. Bambi. Mwana wange. Nze mama ngamatokaaba. Mama musabire busabize emikisa gimubeereko. Adde wano atusanyuse. Kaninda okumbikira. Mukazi watu. Omwana we yamanyi bwamwekuliza. Wabula mu kaseera kano. Era nze Juli ku kyalo. Bakamutemye. Era banenge. Omwana we yagenze mu kibuga. Kulya. Simanyi nakumanya. Yenno liito kiiki. Kati ate binaalire. Yeewaana kimu nga bw'agenda okubeera owakabi. Ng'akasente kazze. Maama na bino yaleka wano. N'asala kwate ku bagenda bisule mu lusuku. Nabagambye ekitundu kyakubiri. Ne vijja ow'enjawulo vijja isma ke Uganda. Tubagala nnyo mwenna abakalabira ku munyongano gwa intaneti. Butuufu mukola ky'amaanya. Ali ku TV osigala ng'otuninze. Gwasinga. Bakwate ekkubo ne bakwolekeza erudda mu kibuga. Waliwo yali atisseemu engugu. Era ng'ali ku kigere. Kino kye bayita okuuta enfudu. Bintu munnange. Teri atalina kyalo gy'ava. Sooka n'obaza olanga tewali ejja n'osala nga weekaza. Katonda wange. Wana ekibuga kyakakinyuma. Yajja yayogeza yekka. Simanyi nakumanya. Wano neebuzaabuza ensimana gye ngenda kusula nfudde. Kumanya okutuuka mu kibuga. Tandise okulengera ku motoka. Zisoomu bw'ati. Piki ezivuuma. Naye nga tomanyi wawo ogenda kusula. Leyo ne kati simana gye ngenda kusula era simanyi Mukama nnyambe. Yasaabusabi Mukama Katonda amuyamba at least singa afunayo omukisa muzira kisa. Asobola okumuwa wayegeko oluba. Bino mu nsi bituukawo. Wenzirira mu kyalo nina okuba ne ssente. Omanye okubanga tonnatuuka najjolaga. Mbizi nnyumba. Wabula okyali mu kkubo yolekera. Naye ng'ebirooto by'ayina. Njagala ne sisawa era njagala wenzira yeewaka butta. Musajja watu ayina birowoozo bya kuzimba waka. Kulaakulanya waawe mu kyalo gy'ava. Naye waliwo abali mu kibuga nga mutufu tamanyi na kikyamuleeta mu kibuga. Ng'olulya olufunamu ez'okulya n'eza Land Road. Ye kiba kiwedde ate nga n'eza Land Road ebiseera ebisinga zibula. Wabula omuntu amanyi ekyamuleeta mu kibuga. Banange omulaba ng'obulamu bwe bukyuse. Ye ngandi ose nekusanga mama. Tuwadde ebbali waliwo yali akedde oyuguluza endagala. Nte nakola ki? Ne zimuleeta. Mama yabinkwasa nze nnyo bisalira. Jewale. Asinga okumwegomba ku kyalo. Senga ogamba gyeba kongo nnyambako kubanga. Kati olaba. Osinga ofunye olusolo byo. Atozano waliwo omuti. Ogenda kusalayo. Simanyi nakumanya. Oba nkwetikka osalewo. Ndeka kanze. Omanyi tewali kinyumanga muntu ng'akulina mama lavenga. Basajja tebasalira byo. Yasalawo. Amugamba oba amusitule kumene nakyala. Yakimanya nti Kabaka alabika ali mu kuba indikeeta. Baabano. Naawe nedda manya wookoma. Ate obuzibu bwe bujjiranga nakyala ssebo akuzala walanka. Sisaanidde kusitula. Kyogamba sinyirira. Banange kiruma. Kyogamba oyagala mpite baddamba be baba kusitula. Ebigambo ng'olina bingi. Kale wansonyiye mpiti. Nkulaba gy'olaga. Gundi ani? Leero noono Kevin yakoledde. Yasooka namubuuza kyali we wajali. Genze mu kibuga. Ewa? Wajja yakoledde kono yagenze mu kibuga. Ebiki? Nde mu kibuga ng'agenze kukola. Nze kuba Kevin yagenze mu kibuga era yagenze kukola ngana abalala be bagenda ne bakola ki? Ne bakola. Nga yagenze kutandikira kukireka naawe. Ajja kufuna. Omanyi obeera ne
kyaliwo omukweka Kevin ayinza okuba gyoli eyo nga mbadde mutiguka mu ennaku kyalo naye bakakutema nti yamunaye yabuwese n'alinnya omala budde kyogamba oli serious ate obuuzo wokakasiza nti ebintu bizibu ne Kevin ekitegeeza siri mukwano gwe bulijja nnimba ebyo bibyo munnaye Kevin akwagala nnyo naye yabadde alina okugenda kulwa bulungi bwaffe batoobe Kabalu yabirowoozamu naye ng'amazima Kevin yamugamba n'amwetoloolerako Kevin yagenze Kabalu n'amugamba nti yaagaanye talina nnaku kakati yagenze era byonna Julia akamutema beera ng'omusabira mikisa na mirembe nga mukwano gwe yayingidde ekibuga kuba kyonna kyakikolera nze ndi musanyufu naye kakati kalisokoleka kale tubiteekeo kale bw'aba yagenze ati ogenda kubeera mukwano gwo mungeri ki nga tuli bamukwano era nga tubwabadde kakati era tuli bamukwano nga omanyi ebintu bijja bituukawo yajja asooka ayiseewo obugambo bwe engeri gye baliwo obukate nga bantu bakulu ntandise ebigambo byo besaagalira ddala ngenda enfumbe nakyala yasalawo amwetegule kati olwondese wano nze wamanyi bwana kiruma kamadamu okuzalawa Kevin ayinza kubanga agenze Kampala naawe kati atandikire kuki kisoboka mala kubuuza ekigambo kiri kimu ekyogerwa naddala mu ngero z'Abaganda nkweka mbulira gw'oyita naye kubulira empisa ze tekisoboka tekisoboka Kabalu abadde ng'azunga ne Kevin ebbanga lino lyonna mukwano gwe yasalawo n'amubulirako ekyama kye nga bw'ayagala okwate kubugenda mu kibuga Kabalu n'abigaana ne badanga omukulu ko yandabika gatinyabalisa temuleme okukwata kubagenda mu kibuga bannanga ate ne mama n'abimanyi simalina kumanya kyayinza osimuka kati mukazi watunga azze ebbali nga lutali mukwano ga Kevin ate baali bamukwano yasooka n'abirowoozaamu Kabalu ono esisobola namugani ekyo kyona kyakakyagala kati Kevin engeri Kabalu gye yeeyisamu ne gye yeebuuzisa Kevin kyokka nga baali bacappiri bannange n'amala gezaako kyakola Julia oba simanya nampuna ndabira ddala waliwo kaabala naye kyonna kyekiri Julia alabirawo nga mutuufu Kevin oba Kabalu mukwano gwa Kevin bulazowe yandibanga si muntu mwangu tolekedde ekibuga nga bulijjo nabageta muzi media Uganda yakwata kifaananyi kino kyonna kyolaba era najja kigattagatta ku nsi ya Katonda embeera y'ekibuga eba yakufambana waliwo yali abukeereza enkokola nga Kevin musajja watu ali mu kibuga in the city yajja kuzina emotoka z'amatooke eziba zikedde okutikkula maye munange oba olina okunoonya ekinaagulira amagala eddiba sinakindi ekidde eri omumwa ate nga mutuufu onayagala obugagga ku nsi kuno totyanga okukyunga n'okulagira yasalawo yenyigire mu buli mbeera nga takomye wali eri kubaweereza wabula alijjirayo manyi waliwo ebintu by'olina okutuukamu naawe n'olinnya eddaala yali ejjirangayo najja n'alitikka ebbali sobola bambi okubeera nga agezaako okufuna amajja agaweerako ddala baabo nabagambye tubaagala nnyo mwena abakalabira ku munyongagano gwa intaneti mukola kyamaanyi okamala nawe ali ku TV yo kyakabi webale kwekanya twalaba amaka ga kaboyo kati tuli kano kayitibwa Kabalu the silent evil tugenda kanyonnyoka kale neyanza nnyo mukama wange neyanzeege era musajja atunga amaliriza komewo komawo enkya bamusimbula amajja oddamu budde nga buno osobola okukola kale mwana nja kudda enkya nja basalako enkya kanjije bamusuubiza nga nenkyasologeza kukwate kuonaakomawo n'akola bituukawo mu nsi eno bwe bulamu bwe tutambuliramu yakayise Kabalu ekitundu kyakubiri
twakwate kubo ne tukomawo maka mu kyalo eyo. Nyumba akadenzi bukitawe yagizimba wabula yo nekute mu mbinabina wabula musajja atunga ayingira ekibuga yagamba ekintu kimu ayina okuddayo nga azimbidde nnyina enju ayina okuzimbira mama we ennyumba zibano teziri busa akasimu kavuga. Pola. Hello. Mama Ngukotte. We oli otya? Mwana mukama yebazibwe. akasimu ke yafuna mutufu kali kasanyu. Ana kimanyera nagamba bana abana ne bagamba ono mwana omukisa gwa Katonda gumugendereko. Bambi manya omuzadde kasitafu ne ssanyu n'akamwenyu omanya emikisa Asiba. gigenda kweyongera. Muna yote kuba bulungi bifaananyi tekute ati sigitegeera. Ennungi. Eddi taata, ditugule enkoko. Mama ndaba kuki kuzaala kulya kujaga noze namanya Katonda bwe twesiga w'amaanyi. Ekiseera kituuka sebo. Kuzaala kujagala bannange tombuusabuusa. Essanyu ne likomawo awaka. Kisa bannange okuzaala kuno. Naye maama yafuna essanyu ery'enjawulo mu kaseera kano nga just kasimu akamukubiddwa. Bonna weebuuli ate balina gye balaga bayinza okundekawo obaagala. Aye. Bale Kevin wabadde ondeterayo ku bintu ebiwooma. Baabo. Leta bye by'abazungu w'obojja. Akaseera kano famire yonna yakuŋŋaana kasimu. Kampala tomanyi. Kampala. Kazi tobeere Kampala. Nawe tumma. Baka wammanze njagala kunona. Ebyokunona tebiriimu. Ebyomunona tebinnaba kubaamu. Ye Julia ayagala kumutwala. Wangi taata. Mama yabigaana. Ndayo bakati Kevin afaanana atya. Temuwagana wangi. Nkugambye omwana w'e Kampala singa akuba essimu omanye ekituukawo mu famire. Kyekyo. Ng'akasanyu kokka akamwenyumwenyu akali mu famire. Mukama akuwa omukisa kwekulembere. Bannange. Kale mu mwana wange obale kutukubirako. Bale naffe kati tuli baga. Bayi Kevin. Mugamba kale baba ne bakusiibula. Bayi. Tewalabira byekukutumya obugoye n'ebyokulya. Kale taata. Maama ennaku zino kati amuyita na taata. Jjukira ye musika. Yasikira mwami we. Gedako. Mama gwali agamba Kevin tagenda. Nze nabagamba. Naye nno abantu beerabira Juliet ekyo kimanyi. Yakabaana omwana agenze omwana agenze. Naye mama Juke gwali agana Kevin tagenda. Si yammwe.
maama ssebo yakwate kubona byegaana. Tubaye tulaba katundu kakubiri. Njaga tusinkana ate mu katundu akagenda okubeerako okusatu. Mwebali kulaba. Ngenda kusaba Mukama abankuumire.